oyagala kubeera na restaurant ya mmere naye totegeera ku byakufumba ogoberera badizayina bangoye ogoberera badizayina b'amamotoka n'abasambi ba mipiira naye oyagala tunda electronics oyagala kutukakasa nti otunda electronics naye gwe essimu yo okwata kaddaanizi ku mapeesa essimu yo bw'eba evuga ekuba ka alamu obusimu obwo mubumanyi oyagala tukuguleko electronics kyova olaba bwe natunuulira Ibra nga azze mu ofiisi yange wa Smart Trends ne ŋŋamba ono omuvubuka ajja kumalako yajja ne Apple Watch Series 6 mu ofiisi yange nga gy'ayambadde ng'alina iPhone 12 nendyoka ŋŋamba oyo nja mugulako omuzindalo gwa Harman Kardon mugende mugukebere weetaaga akazeeyi kamu n'obuvubuka obulala nga 3 okitegedde iguno gino gye giriko tebageza ne bakulimba bwe baba balina emirala bagambe nti Harman Kardon yaliko kati omuvubuka yajja mu ofiisi yange alina Apple Watch Series 6 alina iPhone 12 ng'aleese ne Harman Kardon abantu baali bamaze okuneesiga okubayamba okutegeera ettaka lyabwe okubayamba okubakyusiza ebyapa okubayamba okubannyonnyola ettaka ettuufu n'effu nemmanya bamaze okumpa obwalooya kati otandise okumanya lwaki naddayo nsoma amateeka kuba bwe nsoma contract law nsobola okwadvisinga ku business mu contract bwe nzija n'ensoma ku land law nsobola okwadvisinga oyo yenna mu by'ettaka kyenkomyawo ekibuuzo ewo kiki kyoyagala okugendamu kiki kyoyagala ekyo okugendamu era weetegese otya gwe nga bwe bakutunuulira balabira ddala enneetegeka gye weetegeseemu nga bw'oleeta product kati nze bwe nzijja okutunda ettaka soogera bingi sisobola kujja kutunda wano ttaka n'enjogera nsobola okujjalo ne ŋŋamba ntunda ttaka abantu ne batandika okwebuuza oba nalikebedde nze nga bakimanyi olwedde mbadde nditunda olwedde ndyogerako olwedde property show empita n'endyogerako olwedde nsoma mateeka olwedde maze okuzimba Ambassador Johnson David Bwefafa abo beba customer abasookera ddala okugula poloti ne poloti z'ettaka okitegedde saagala oŋŋamba oyagala kukola restaurant naye nga gwe toyinaayo ka certificate toyinaayo ka course toyinaayo naka YouTube video ke wali olabye nga kwogera ku bya mmere naye oyagala